Mwe n'abakyala PBS TV nze Juma Kiwanuka of course mu program yo The Nation's Narrative wano PBS TV Straight to the World of course nga kutegeza ku ntino kyali wano kunaka iza plaza angeza ko kuyatino tsinkana abasubuze b'enjawulo ankugambye ntino wano batera wano badiringa mu kusubula ebintu b'enjawulo nga ebijanjal badiringa kusubula ebintu ng'omuchere kawunga ebinyewa n'ebirala bingi nnyo of course ndi wano n'omukyala amanya go bala mazamba wano mazembe banga kingo okolerawo kuva 2016 bakazi bajiweze myaka nga mukaga tuli kugera ku nsonga eno ya Ifreeze mukulaba okuko Ifreeze kuyisize etya of course inza tuyisa bulungi kuba ekintu bwe kiri nyate ne kisuka we kyandikomye se buli muntu nti alina obusobozi ekitegeera era Ifreeze atuyisa bubi nnyo nga bw'okiwulira twalabyeko ntino abasubuzi muyita mu kakodya kwekalakasa ate nga mugala amaduuka okulaga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni ntino alina kuza omwezi nga 3 mu lumu yali mento okubeera nti aba meeting oba kubasisinkana naye teyasobola kubeera nti nakikola n'ayongezaayo abamu baggulawo amaduuka abamu ne baggalawo ekyo ne kiraga ntino kirabika waliwo ekibulamu temuli bumu obumu tebuliiwo mukulaba okwo ensonga eyo giraba otya twandibadde bumu naye mulimu abanyigirizibwa mulimu abatanyigirizibwa oba okitegeera omuntu wa wansi anyigirizibwa ate owa waggulu wali alina obusobozi nga ye yakkiriza Ifreeze kubanga tanyigirizibwa naye ffe abantu ba wansi tunyigirizibwa capital tulina mutono bw'omugattako Ifreeze naye percentage gye bamusaba nnene ofcourse tulina okuba nga tunyigirizibwa ffe aba wansi kitegeera kati omuntu ayinza ogamba ntino ye muno mu Uganda 100% abasinga obungi lwaba bakoze lwafuna ekyokulya ekitegeeza nti okuggulawo oba okuggalawo okwedduuka kuba kumukosa ate kuba kumunyigiriza kuba kumukosa ate kuba kumunyigiriza gwe mukulaba okukwo okuggulawo nga banno bali mu kuggalawo okyogerako ki era nange sisobola kuggulawo nga bannange baggaddewo kuba nange ndi muntu wa wansi sisobola kuba nange nyigirizibwa ng'omuntu kati wabeerawo amalwaliro bagongeza school fees zongezebwa buli kimu kyalinya essaawa zino ebijanjalo by'entunda kiro y'ebijanjalo eri ku 125 ate omuntu wa wansi gye yandibadde yeeyunira okukola ki okulya kitegeeza nti abantu banyigirizibwa Ifreeze abatetanabaawo nga kiro y'ebijanjalo eri ku 225 essaawa zino eri ku 125 yeeyongeddemu nusu 15 kitegeera kati biki biwandiagedde omukulembeze akyuseemu oba abakolere naddala ng'abasuubuzi kulembeze yatuvaamu ffe abantu ba wansi yatuviiramu ddala kuba ne bwe nayogera tulwanyeeko tuyisiza mbakyeyamanyi baffe era tewali kyali kikyuseeko ekitegeeza gwe mukulaba okuko tolinayo ssuubi nti omukulembeze alina kyasobola oteerezaamu nze sirabayo ssuubi kuba omukulembeze kati bw'ayogera aba amaze okwogera naye yavudde n'ategeeza Prime Minister Robert Nabbanja asinkane baminisita bonna bajje wansi bagambe abakulembeze ababatwala nga abasuubuze nti agenda kubeera nti abasinkana era bategeeza nti no muggula amaduuka kyova olaba ntino abamu baguddewo ku maduuka balikola ki bali mu kukola kati si gwe mulundi ogusoose okwekalakaasa naye mabega beekalakaasaako ng'era beekalakaasiza lwa Ifreeze naye era muzeeyi bwe yavaayo yandibadde afa ku muntu wa wansi era yagamba Ifreeze amwagalawo kitegeera kati simanyi oba nga ayinza okudda ku muntu wa wansi n'amukwatibwa ekisa wabula kati twongere kwesabira nga ggwanga kale tweyaziza nnyo mukadde webale okubeera ntino oteesaako naffe wano PBS TV The Nation's Narrative of course nze Juma Kiwanuka of course wano PBS TV Straight to the World.